Christopher Okelo Onyum eyalumbagana essomero lya Gaba Education Center oba Early Childhood Center n'asanjaga abaana bana bweddu olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 April omwaka 2026 abadde asuubira okukomezebwawo mu kooti. Ojja kujjukira nti olunaku olw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 7 April 2026 yaleeteddwa briefly mu kooti ne bamusindika kwa limanda paka olunaku olwaleero. Era munnange tewabaddewo nsobi yonna ekoleddwa essaawa oluweze 8 Christopher Okelo Onyum n'aleetebwa asobole okubanga kooti eyongera okumusomera emisango egy'obutemu era nga giri emisango 4 bweddu. Mwana mulenzi Christopher Okelo Onyum kooti erina byeyazudde mu kaseera akatini ddala era nga bino kooti byesimbyeko essira okubeera ng'emusindika ate mu high court oba mu kooti enkulu atandika okuba nga awerennemba n'emisango 4 egy'obutemu. Biki kooti byasimbyeko amakanda era byerambuludde olunaku olwaleero okutuuka okuba nga mwana mulenzi ono Okelo Christopher Onyum asindikibwa mu kooti enkulu. Bamukozeeko abasawo bamwekebejjeza mwana mulenzi Christopher Okelo Onyum ne bakizuula nti mwana mulenzi ono talinaamu katwewungu yadde, talinaamu budde butuuka waya ne zivaako ng'abamu bwe batera okukyogera mu njogera y'ensangi zino. Talina waatuuka n'awungawungamukko oba n'abeera ng'obwongo bwe tebutegeera, era talina waatuukira kiseera nga weetaagisaawo sabbuuni n'aleeta munnyo. Nedda, kooti egambye nti Christopher Okelo Onyum, a 39-year-old man, he is of a sound mind, nti obwongo bwe butegeerera ddala newankubadde bannayuganda abamu abamutunuulidde endabika gye yalabika eggulo mu kooti batunudde nga bamu babuuza nti naye gayo ono alyoke. Obwongo bwe butegeerera ddala okusinziira ne ku bikolwa bye yakola okubeera nga yasanjaga abaana ba banne bana. Munnange kooti egambye nti bamuyisizza mu buli kyuma kyonna ekikebera era bagenze okwekenenya nga gayi ali very okay, mulamu ebitannalabwako. Wabula kigambibwa nti emabega wabaddewo ebigambibwa nti gayi ono yali afunyeko ko obulwadde bw'omutwe oba obulwadde bwa kazoole, ne kooti esimbye ku nsonga y'okubeera nti bw'emwekennenyeza akabanga kano ke bamaze naye mu nkomyo, gayi ono ali bulungi nnyo. Ekirala ebimu ku biwuliddwa mu kooti olunaku olwaleero kyekyokubeera nti gayi ono bwe bamukozeeko pekisino mukebera bamusanze ng'alina paasipooti za Amerika 2, ng'alina amasimu 2 ate era mukadde ke kamu ng'alina ne laptops 2, alina driving permit ey'eggwanga lya Amerika. Wuliriza, Christopher Okelo Onyum alina driving permit ey'eggwanga lya Amerika. Eggwanga lya Amerika mukwano gwange okubeera nga bakuwa permit ovugire ku nguudo zaabwe basooka kubanga ebimu ku bikwekenneenyezebwako kwe kwakasa nti otegeera bulungi so that togenda ku nguudo zaabwe kutandika kutomera bantu batalina misango na bintu bigwa mu kkowe eryo. In fact bamusanze ne medical report still ekakasa nti ali bulungi ne endala certificate emanyiddwa nga a certificate of good conduct. Mukwano gwange certificate of good conduct eyinza okubeera nga certificate eweebwa omuntu okulaga nti talina bikolobero ate muntu mulungi talina tabbu. Eyo certificate ino nayo bamusanze nayo nga yagifuna mu ggwanga lya Amerika. Ekitegeeza nti akabanga konna kamaze mu ggwanga erya Amerika babadde tebamwemulugunyaako era abadde muntu mulungi ddala. So according to the above, Christopher Okelo Onyum has been committed to the High Court for trial after a medical report confirming he is of sound mind.
despite earlier claims of past mental illness. According to the authorities, they say that he was found with 2 American passports, 2 phones, mobile phones, 2 laptops, a US driving permit, and a sanity medical form, plus a certificate of medical conduct, a certificate of good conduct. I beg for your pardon. Kati bwetubaawo mukwano gwange okwetegereza ebimu ebyekenenyezeddwa, okutambula ebigere, okubitandulula, okubizaako ekyanja mwana mulenzi ono Okello Onyum gy'abadde nga abeera. Baneiba be naddala ababooda ababadde opposite ne apartment wasula wamu n'abantu ab'omu kitundu ekyo ekyanja bagamba Gaye ono abadde nga atambula nnyo nga yeebisse face n'okuba nti ayambala akakookolo bagiyite masiki. Era okusinziira kwa sikaali ku apartment Gaye ono wabadde nga asula, kigambibwa nti abadde nga akeera nnyo ku makya ssaawa 11 ez'okumakya n'afuluma, era ng'ewaka abadde nga akomawo ssaawa 3, wabula nga buli lunaku akomawo. Era nga ne mu kitundu awo opposite ne apartment waliwo ka wooteeri wabadde nga atyama okubanga alya ku mmere, wabula abatuuze bagamba nti babadde Gaye ono tebamutegeera, ti abadde musajja musirise nnyo, wabula ng'embeera ze bwe bamutunuulira tezitegeerekeka bulungi. Ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Christopher Okello Onyum. Bye bimu ku ebyo olunaku olwaleero Kooti kwesimbye amakanda okulaba ng'ate bamuzza mukomera alindirire kutwalibwa mu kooti enkulu. Kati nno nga tukyali awo mukwano gwange, I think I could get you a piece in English to get you full information to my English-speaking friends. A 39-year-old man accused of killing 4 toddlers at a kindergarten in Gaba has been confirmed to be of sound mind and committed to the High Court for trial. Christopher Okello Onyum appeared before the Machinde Chief Magistrate's Court on Wednesday today, following his remand to Luzira on Tuesday, that is yesterday. During the court proceedings, a medical report presented by the prosecution confirmed that Okello is mentally fit, dismissing his earlier claims of suffering from a past mental illness. According to the state prosecutors, they told the court that at the time of his arrest, Okello was found in possession of 2 American passports, 2 mobile phones, 2 laptops, a United States driving permit, a sanity medical report, and a certificate of good conduct. Okello is facing 4 counts of murder and 2 counts of attempted murder. However, he was not allowed to take plea as the charges are capital in nature. The Chief Magistrate instead committed the case to the High Court, which has jurisdiction to try such offences. The victims of the attack, who died on the spot, were identified as Eteku Gideon, 2 years, Kaise Alongat, 2 years, Ignatius Serwanje, 2 years, Ryan Odeke, 2 years. 2 other children who survived the incident are currently receiving treatment at separate health facilities. The killings occurred at Gaba Early Childhood Development Center, sending shockwaves across the community, the country, and the whole world at large. Ebyo nno mukwano gwange abogezi b'olulimi olunyanyimbe. Kati nno olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 Apuli, era lwe lubadde olunaku lwe lumu Gayi amanyiddwa nga Dak Twaweiko aleeteddwa olunaku olwaleero era n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi. Hussein Dak Twaweiko yasuubirizibwa okubeera nti yeenyigira mu butemu bwa Pamela Tumwebaze eyali wali ku UCU oba University eyo eya Uganda Christian University.
Gwenkulaze ye mwana mulenzi Hussein Dak Twaweiko aleeteddwa olunaku olwaleero maaso g'omulamuzi ate okwongera okuba nga asomerwa emisango egya obutemu oluvannyuma lw'okuba nti omukyala gw'olaba ku screen tumwebaze Pamela eyali Director of Students Affairs wali ku University ya UCU yazimizibwa omusu. Guy Twaweiko bamusanga mu bitundu by'e Budaka eyo era kigamba nti yasangibwa n'ebimu ku bintu by'omugenzi ono. Tumwebaze Pamela. So Guy oyo akyawera ennemba n'omusango newankubadde wakati nga bigenda mu maaso ati wannabaawo balala bakwatibwa in line ku musango ogwo. Awo tuvaawo waliwo amawulire ag'ennaku ennyo nnyini ddala. Omukulu gw'olaba ye Dr. Andrew Kigundu. Olunaku olwaleero kikakasiddwa nti afudde era nga avudde mu bulamu obw'ensi eno. Omukulu ono abadde musajja mukugu nnyo 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 ng'ali mu layini eyo eya agriculture wabula abasajja bano abakola ennyo research ku bulimi n'okukola emirimu egyo bannasayansi abakwasaganya ebyobulimi n'okukola emirimu egyo egy'ekikugu era nga statement efulumye okuva mu NARO oba gy'oyinza okuyita National Agricultural Research Organization ekitongole ekyo ekikola research ku bya agriculture mu ggwanga. Statement eyo efulumiziddwa Director General Yona Baguma ne bagamba nti ekitongole kiguddemu nnyo enkikwe oluvannyuma lw'okufa kwa Dr. Kigundu era ng'ono ebbanga lye erisinga kuva yatandika okukwasaganya emirimu abadde akolera ekitongole ekyo ekinoonyereza ku by'obulimi mu ggwanga ekya NARO. In fact mu January wa 2017 mpaka 2021 yasooka n'akivaamu n'agenda n'akolako mu St. Louis, Missouri n'akolera Institute for International Crop Improvement oluvannyuma n'akomawo mu kitongole ekyo. Kale mukadde ke kamu ate we tudda ku side ya National Unity Platform olunaku olwaleero ku Lwokusatu akawungeezi wali emakwandwa Kitende bamaze okuba nga bakuma olumbe lwa mukyala wa Alex Waiswa Mufumbirwo era wategekeddwayo n'okusabira omukyala ono Nabunya Edith Katende Mufumbiro eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Nagambye nti ono yabadde mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwegezi w'ekibiina kya NUP eyasibwa. Enkya ku Lwokuna wakusabirwa mu Lutikko e Namirembe n'oluvannyuma omulambo gwe gutwalibwe mu maka ge e Mutungo. Olwokutaano wakusabirwa mu kkanisa y'e Luzira olwo alyoke atwalibwe e Luuka Busiro gy'anaaziikibwa ku lunaku olw'omukaaga. Just wakyaliwo okufuuyirira akanwe okusaba Mukama ataase omulamuzi akkirize Alex Waiswa Mufumbiro asobole okuba ng'aziika ku mukyala we. Awo nno nga tuvuddewo mukono gwe we twabadde tutandika omwezi guno gwa April lyabadde essanyu jjereere mu businga bwa Rwenzururu ng'abantu baayo baaniriza omusinga Charles Wesley Mumbere ne Nnyabagole Agnes Ithungu okudda mu businga bwa Rwenzururu. Ojja kujjukira nti omusinga abadde amaze ebbanga lya mwaka mulamba nga tali mu businga bwe. Abadde yatwalibwa Butulu kikujjanjabwa. Mu bbanga eryo lyonna waatabeereddeewo omulere embeera Biritazaare Kule ne baminisita abalala be babadde baddukanya obusinga bwa Rwenzururu. So mikwano gyange abava mu businga bwa Rwenzururu mukimanye bulungi nti omusinga Charles Wesley Mumbere ne Nnyabagole Agnes Ithungu mwebali
simanyi lulimi lwe mukozesa kati wano mu Buganda ffe tugamba nti awangaale ayisa abasajja kati ababa mu businga bwa Rwenzururu mujja kuwandikawo mu comment mumbuulire mwaniriza muti omusinga n'ebigambo ebyo bye mugattako. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.